ensonga eziriwo za mukyalo oyo gwe bayita Gertrude Nalule nkakasa nti abasinga mubadde mwebuuza omukyalo ono yabulirawa. Abadde omukyalo ono yafulumamu eggwanga nga yagenda kuyiiyaayo okuba ekyeyo era ndowooza yakomawo ndowooza mwaka nga gumu oguyise. Kati no we yakomerawo bingi nnyo ebibadde bitambula naddala ku nnyimba ze. Era we yaviiriddeyo mu busungu ng'agamba nti omukyalo gwe bayita Rachel Namiiro ennyimba ze abadde azikolamu akasente akawerera ddala. Wano nno n'amutegeeza nti 2025 nga bwe yatandise takyayagala kuwulira omukyalo ono ng'ennyimba aziyimba. Omukyalo yatandise bw'ati yayise ku mutimbagano ng'awooninga Rachel Namiiro. 2025 bampita Gertrude Nalule nannyini luyimba lwe bayita Tofumita Lindazi. Rachel Namiiro nkuwooninga 2025 toddamu kuyimba luyimba lwange lwe bayita Tofumita Lindazi. Nze Gertrude Nalule eyayimba Tofumita Lindazi eyo property y'abaana bange, abaana n'abazzukulu kwe balina okulya. Rachel Namiiro lekera okuyimba Tofumita Lindazi. Nze Tofumita Lindazi original. Kale Tofumita Lindazi original katuwulire Rachel Namiiro oluyimba luno abadde alukubira ddala ebivulu era byobadde omulabamu abadde akakubira ddala abawagizi ne banyumirwa. Rachel Namiiro akayimba atya? Asooka okutamu omusajja w'ebigere agende n'okgenda ajja muvumira bwera. Nasooka okutamu omusajja w'ebigere ne bw'oyogera otya oba omala byambulago ow'emmotoka ye abeera kalekaleko akuwa ssente n'emmotoka n'onyola ssente y'omwavu ng'agyogerera n'oti awakolima n'obanga by'omuba yomukono gwannamaddala ogwedda yakwawo kakati tufa nsimbi tukoye bano bampala ezitannakala esaana abo abato abakala omukwano gwa luno nga mpabula bakyala yafuuka bizinesi kyonsaba okiyige enjumu esula epangisibwa nsimbi sabuni tubu ebizigo n'enviiri olyoka ontwala enkuwe n'ekyemisana otuuka okgenda osibuze kaba tobola bakati ngenda neyesobola. Oyo nno gwe bayita Rachel Namiiro abadde akakuba bw'atyo abawagizi ne beebuuza akayimba ye kake. Omukyalo ono tumufunyeeko omukyala Gertrude Nalule. Gertrude Nalule eno nga gitandikawo ebbanga bajjukira ekibiina kya mukulu Katolubwamu omugenzi mu Diamond yasobola okuba ate nga yatandikirawo ebbanga naye nga azaalibwa saidi z'erugazi Kawolo gye yazaalibwa naye nga bamuziika bijja abakyazanga eyo ono Gertrude Nalule. Mu myaka gya 2000 watandika endongo ayingira ekibuga Kampala Katolubwamu amukwatako badokita ati bamuyambako n'akuba oluyimba olwo bayita Tofumita Lindazi. Project eno yava nayo mu kyalo eyo ng'atandika e Kawolo Katolubwamu ne balukwatamu mpolampola ne bongeramu ebigambo eby'enjawulo n'owulira nga bwe yali yiiti n'etambula bw'etyo. Kati nno omukyalo ono Rachel Namiiro ndowooza kamunyumira era abadde akakuba. Kale omukyalo ono atandika bw'ati ng'ategeeza byonna nga bwe byali. Abasentinale mbalamukizaako nnyo era mbaagala nnyo abawagizi bange mugyebale gyonna mukulike n'omwaka. Amannya yenze Gertrude Nalule. Obadde obuliddewa naye? Waayo bituzza muno bituzza muli naye nga wendi ndi mulamu. Kale kati ono ye Gertrude Nalule agamba nti ensonga nga bwe ziri zikyamulemeredde era yazikwasizza DJ Kikofiira akwasaganya abayimbi b'akadongo kamu ne bagenda okukola ku nsonga zino alabe ng'afuna obwenkanya ku luyimba lwe luno. Abenga ebbanga ddene abawagizi bange nga bajja babibanyiza bayomba. Kale munnange we tuli kati ensonga nakuzikwasizza bakamuta nga chairman w'ekibiina mwami DJ Kikofiira, omwami Njuba Jamiru, Moses Nadduli, mukyala Nalutaya, mukyala Nabukenya Matlin. Ensonga ezo bawandiika ebbaluwa bamuyite. Kale agamba ensonga zikwasizza bannaffe abakamuta bagenda okuba ate nga bazitambuza. Namubuuzizzaako oba omukyalo ono yagezezzaako okumunoonya agamba atya? Nze mmala kumunoonya namala omunoonya
bangamba bali lubuto olukuli naye nga tetulabaganangako tetutulangako ku mmeeza naye nga tubadde tujja twogera bwe namala omunoonya ne mufuna mugaa nti ebintu kati yesaawa bizitopinge era tobirikodinga katusooke tumuwulire Gertrude akyagamba nti waliwo akasente ke baali bamusalidde asobole okubanga asasule olw'okukozesa akayimba ako. Rachel Namiro ndowooza akasente kamulemerera n'alaba nga kangi nnyo. Obuzibu oba we buva? Akasente ako yagamba tajja kukasobola okumuwa ekintu. Owala ate nga bw'otebereza ne show zazzaakuba. Era kati ezo ensonga ba Chairman wa Kamuta ne Vice ensonga ezo be bazikwasaganyiza ze bazirimu. Kale yoyo nno omukyala Gertrude Nalule eyakuba akayimba tofumita lindaazi. Abamu baali bagamba omukyala ono yaddawa yali yagenda ku kyeyo. Namiro mukubiddeko okunyumya embeera nga bwe yali. Tutandise bwe tutiwulira. Omanyi emmotoka gye wali mutwagiyitako entugaba bannaye nga kitalo oba bano baani oba twetugamba. Kumbe nga yenze. Kama mulungi okusobozesa. Nawe kuliko omwana? Amiina taata. Mwana sukaali oba musajja? Sukaali, omusajja bamusookerako ogenda kulyaki. Kuliko omwaka? Amiina taata naye gukulike. Awe maama wange yampolikisa era nze kennyini ngenda kwongera omunoonyako. Okay. Twongere tubitereeze. Wali ensonga nnene eri awo. Kubanga olw'olukusa yalumpa era yalumpanga maama wange n'anzikiriza okuyimba oluyimba olwo. Tabanga azimbye omutima ng'ekintu okikubye nnyo. Kukyogera bwentyo kubanga yenna nituyi era oluyimba lusigala original version ebayige ate nze just sinaba natulikoodinga kuba yaŋŋamba tumalirize ensonga zaffe ze twali tuteesezaako oluvannyuma ndyoke ngende ndikoyisinge mu studio. Okay. Yansuubiza okumperekerako aŋŋamba ajja kgenda naye ampabule so siyinza kuwayiriza maama wange siyinza kukola ki oyo yenannyini luyimba okuba nange yampa olukusa oluluyimba. Ndowooza okitegedde. Ndowooza ensonga z'akasente enkwatagana y'akasente ekyagaanye naye nga bawulidde Rachel akutegeeza nti waliwo enjogereziganya eziriwo nti n'oluyimba alina odduddamu ate nga gy'omuyambako era Gertrude Nalule. Awo kitegeeza ensonga z'akasente tekannakwatagana bulungi ne embeera bweri. Rachel Namira ntegeeza nti alina management empya alinawo n'ennyimba empya z'asobodde okuba ate nga 2025. Waliwo akayimba kapya bakayita Keeko era abakyala bonna teze wendi okuyimbira abakyala paka kuwulira bubi. Bwe kiri? Kabyusi Keeko akalangi Keeko damu n'amanyi ongambe Keeko kati obusungu bungi n'amanyi mangi Kabyusi Keeko baby nakafiga Keeko. So video egenda kuba ekolebwa mu bwangu na management bagita file management yanga kale ye Rachel Namiro oyo ng'ategeeza projekiti ze alinawo empya. Gertrude Nalule naye ategeeza nti akadde kano talinawo kibiina kyayimbiramu wabula alinawo ne projekiti naye empya ezijja ennyimba. Just independent. Nkubira bukubiriza essimu era neyongera okuyita abawagizi bange okwongera okwokalisa nti ennyimba empya weeruli olupya nsobola okuwako kaddemo oba mmale kumaliriza oba ndi mu studio. Ojja kumpeerezaako tulabe. Kubanga abawagizi bange kyenva mbagamba nti okusigala nga bakakamu babadde bayombera ku mikutu kale embeera eri okubeera nga bakakamu ekintu nkivuga tebati.
kale kati tugeze nga waliwo omuntu akwagala kyonna kivulu biki enamba yange eri 07754855 neka mobile money tebatya tebakampisaako amanyereza Gertrude Nalule kubanga munnange ensonga zino munnaye zeetaaga kupikaapika kituufu era abawagizi bange kyembasaba butazikiza kakuweemu tenasooka okutamu omusajja ow'ebigere nabw'oyogera otya oba omala byambulago ow'emmotoka ye abeera kalekaleko kakuwa ssente n'emmotoka n'onyoola ente y'omwavu ng'agyogerera n'otya nga bw'akolima n'obanga byomu edda mukwano gwannamuddala tedda byagwawo kakati tufaazimbi tukuyubano bampala ezitannakala bisaana abo abato abakala gwana gwalemuŋŋampa obabajjaala yafuuka bizinensi kyonsaba okirige alina sente tafumita lindaazi lifumitula alina ezinasasula omulala